nagenda okulaba obusaayi obuliwo. Nagenda okulaba obusaayi obuliwo nga butini. Obusaayi tebwali tebumatiza nti muntu gwe batomeredde wano. Ekyo nakyo saakikkiriza. Ebyali ku gulawundi. Abaana ba boda bakimanyi nti ne bakutomera ekitala kisobola okugwawo. Mira zisobola okusigalawo. Tezaabaddewo. Ani eyasse master ballot? That's my question. Paka nakati. Ani yamusse? Ku luguudo kuliko kamera. Kale kankujjire. Mu nsi yonna, bannayuganda abatulaba mu nsi yonna, Uganda yaffe eno yerina ekkubo erikyasinza okuba ery'ebbeeyi mu nsi yonna. Kyenno kyakwebaliza gavumenti yako. Ekoze n'enguudo. Mu nsi yonna master ballot yafiiridde ku kkubo erikyasinza okuba ery'ebbeeyi mu nsi yonna. Wenna atulaba atugamba beerako asubscribinga atosharinga video eno nga tonnaba nakuwuliza kigambo kyonna sharingira mikwano gyo sharingira bantu bonna kuba wano wetugenda owomutima omunafu oyinza obutasobolawo kati sharingirako banno kikyona abatulayo mukwano gwajja kigamba wano wetulaga waabunkenke nnyo kufumiitiriza kwebuuza kugenda buziba ku nfa y'omuyimbi master ballot kyekyamusse yafudde atya. Ebyayogeddwa ku mufu bye byabadde bisaanidde ab'eŋŋanda ze famire ye n'embeera obudde buno eri ku kijja kye gye baamuziise kuba obunkenke ate obuli eyo bw'amaanyi ekitegeeza ki sooka osheyalinge kuba ebimu biyinza okukutiisa okuwulira naye munna abiwulidde ajja bigambako. Kachumbali TV kwoli subscribinga kuba ebintu bwe biti ate tugenda bira tubireetera ddala nnyo wano wetulaga. Dino omukulu Promoter Tamale abasinga obungi erinnya lye mumanyi kubanga aludde mu industry eno wansi eri ng'anoonyereza ensonga ez'enjawulo abamanyi ku nsonga z'amataka ku nsonga z'afa z'abantu ono byabeeramu. Kakati naye nga nyambadde t-shirt ya Hayes Recruitment Company bano batwala abantu bweru so ko banoonyeko nabo oyagala okgenda ebweru kati ate gwali ebweru obeetaaga nnyo kubanga balina ne pick up cars bakunona ku kisaawe Entebbe bakulambuza Uganda obeera okomyewo oyagala kulya kasente byonna babikola. Kakati bakubire ku nnamba ezo ziri wansi twolekedde ekyatuleese Promoter Tamale tukwaniriza ogamba otya. Mwebale kunkyaza ku Kachumbali TV omukutu gagadde ate nga ninanye CEO wa Kachumbali era nga ye Kachumbali Munabutambala Ssubu nsanyuse okubalaba. Obulamu bugamba ki? Alhamdulillah obulamu bulungi. Eggwanga olirabanga bwe ndiraba. Eggwanga Uganda omusiru yekka yalina emirembe mu Uganda wano. Omusiru yalina emirembe mu nsi Uganda wano era Katonda ansaasire nnyo singa nali musiru. Sikategedde. Singa nyina emirembe. Sooka okalambule kuba bafolowa bange nabo entegera yaabwe twenkana. Sooka okalambule bakategere bulungi. Mu nsi Uganda omusiru ye yasigaza emirembe. Atya. Anti tafaayo bigenda mu maaso. Osobola okumugamba munnange nti ye esaawa zino katugeze kankuwa example. Kino kikuvunaanyizibwako yagamba ebyo tebinkwatako. Gavumenti yemanyi. N'omugamba munnange okuganda okulonda omukulembeze akukulembera kiyamba gwe n'akugamba agenda kundeeta ssente mu nsawo. Ampa ssente gwe nnonda. Ampa ssente gwe nnonda. Kati omusiru bw'atyo alina emirembe ekitagambika. Kyokka kati nga gwe omutunuulira n'olaba nga oyo omusiru nga tamanyi lwaki sukaali alinnya. Omusiru oyo nga tamanyi lwaki mbayita basiru bwe bagamba ebigambo bino ne banyiiga. Nabo basobola okunyiiga n'ayimukira amuliraanye ono. Anyiiga. North Korea mu kutereeza ensi yaayo gyetuweza North Korea basooka ne bafubibwa ensi gye bayita ey'abakomunisiti paka bwe baatuuka ne beekyanga tebalina byakulwanyisa ne babagamba bannange tukoze tutya ne babagamba buli muntu yenna anoonya akaveera oba tolina ssente noonya akaveera opame mu kaveera pamamu bbi buli mukulembeze ayitawo mukuba ebbi mu mmotoka kasuka okutereeza ensi essaawa zino okubanga weeri kati bannayuganda gye bagenda. Uganda okutereera kyetaagisa ki? Uganda okutereera twetaaga oba
twetaaga bukulembeze kyekizibu ky'ensi Uganda. Obukulembeze buliko tebusobola tereza ggwanga. Walabye ekyatuuka ekyakoleddwa ku Anita Amongi. State of the nation wagirabye eyo obukulembeze? Nagirabye lwakuba anti woyogera nange saagala otandike kwogera njaga oli munnamawulire. Disse mukama wange. State of the nation y'omukulembeze w'eggwanga wagirabye? Nagirabye. Kati atutemeteme mpola mpola. Omukulembeze yatugambye bannayuganda mugenda mutya mu ddungu e Dubai. Ne mugenda e Dubai nganze bwe ngendayo nsabirira na kuvaayo saagala kumalayo ssaawa. Mwe mugenda mutya mu ddungu eryo. Wabiwulidde ebigambo byabadde mwemu ku gye bayita state of the nation. Nagirabye bwe nti kati nentunuulira ne ŋŋamba abakulembeze abali mu Dubai nga balabye omukulembeze wa Uganda ng'ayogedde ekyo balowooza ki? Anti kakati aleka yabadde yeebuuza kalinga bw'aneebuuza kuba kakati maybe ayinza olaba obudde buno kacyumbaali sooka omutemeretemeremu lwaki abaana abo bagenda e Dubai bagenda mu ddungu. Taata His Excellency President Museveni abaana abo kugenda e Dubai Uganda tulaakinga kye bayita minimum wage. President Museveni okimanyi nti mu Uganda wano mulimu abaana abakola omwezi nga bafuna emitwalo 3 emitwalo 5 wano mu nsi yattu Uganda. E Dubai gye bagenda minimum wage yaabwe bagiyita 1,800 gye mitwalo 485 esookerwako yeyo minimum wage yaabwe. Kitegeeza kuba abagenda basinga funa sente ezo. Kitegeeza be batandikirwako. Batandikirwako ye minimum wage. His Excellency oba tokimanyi abaana abagenda e Dubai construction gye emirimu gy'okuzimba buli mwezi afuna kakadde. Munnange wano mu Uganda ova ku makya paka ssaawa 10 nga mutesiza mugenda funa gu mwezi ate n'obeera ku risiki gwe bazikwasiza okuzikuwa bw'oba tosobodde kulwana naye tasobola zikuwa bayongeramu 2 napootako nga batulwa 8 ati nga okulyanga kwe kuli gomu 2 ng'okulya kwe kuli ng'okola nga bakwetaaga ssaawa emu ovaayo era emu kanaana. Kati His Excellency ebintu ebyo tabimanyi. Kati twetaaga tumutegeeza ebintu ebyo. Sebo yeye ensonga lwaki bannayuganda bava wano ne bagenda e Bulaaya. Ate munnange si ekyo kyokka. Mu nsi Uganda tulaakinga okwagazisa bannayuganda ensi yaabwe. Ensi yo okujagala mala gikutendeka. Ministry eya Coffee Uganda Development Coffee yakeera ku makya netugamba yakozesa budget ya buwumbi bwali 2 okusomesa bannayuganda okunywa kaawa. Sife ya Coffee Uganda Development kyovola abankugambye bannayuganda abalina emirembe mu Uganda abasiru balina emirembe basigaza emirembe. Kati ŋŋazi wentunulira ebintu ebyo nsirikirira bwe nti neŋŋamba Mukama Katonda atusaasire singa nali musiru. Okay, basebo ne banyaba ensonga zeezo naye kakati ate twolekedde ekyatuleese. Tugende ku nfa ya Parrot. Wavaayo n'obaako ebigambo wayogera biwatunulamu abantu reaction neba y'amaanyi nnyo. Ebibuuzo ne biba bingi nnyo. Nenjagala nkukomyewo olambuule ddala bulungi nnyo gwe kikye walaba. Tutandikire ku mawulire g'okufa kwa Parrot gaakusangawo. Amawulire ga Master Parrot okusooka yali kyaliwange mukwano gwange. Kyova olaba nafaayo we nawulira amawulire nadduka emisinde tomanya. Paka ku gulawundi abasooka baŋŋamba afunye accident e Busega n'ensooka n'entuuka e Busega. Akajjangu wano ku roundabout. Ne batugamba kakati kwata ku express. Nagenda okutuuka Master Parrot waali weyafunira accident. Nenkwata pen n'olupapula nentandika okumakinga kimu ku kimu. Tugende nawe oli munnamawulire tumakinge. Eyalipotinga yatugamba yali n'owa boda yali avuga boda. Nti yes. Wabanga yali avuga boda yaddawa eri ku poliisi yawa. Boda ki? Ekyo kimu. Owokubiri n'atugamba yabadde avuga speed ku express. Naye we yabadde ava eno okudda wano ne bamusiŋŋana emmotoka n'emutomera nti ekyo kyakubiri. Ne batugamba Master Parrot
abadde n'omukazi ku boda ne bamutomera Master Pilot n'afa, omukazi ono aliriddawa. Ne batugamba Master Pilot tiye yali ava kunozane ngadda, yali asala kkubo. Omulala bwe yagamba yali asala kkubo kuva eri ngadda eno nti aha we natuuka ku gulawundi ne mbuuza we abanga yali asala kkubo wabanga yali ava eri asala kkubo kudda eno yali addawa ku Kitoogo bayita wewe yonna Kitoogo yali avaawa ate yali asala kkubo ng'avaawa ngaddawa ye bw'oba osaleko tugambe obeera nga wali ava Busega tosobola tambula kuva Busega paka awo ng'otambuza bigere tosobola kutambuza bigere zaali ssaawa 2 za kiro ne wabeera yali ava eno era tosobola tambula kwa kagendo kawanvu yali asala kkubo yali addawa. Ekyo ebibuuzo ebyokusatu. Ekibuuzo kino ekyokuna ate kineeyongeddeko ani yasasudde ssente ezita Eddie Kenzo yavuddeyo n'agamba singa si President Museveni kati byenyongeddeko singa si President Museveni tebandisobodde kukola bye bakoze ebyabaddeko bino bigambo bya Eddie Kenzo sinzi singa si President Museveni tebandikoze byetwalabye buteeti ndowooza kulya n'enkoko singa tebandisobodde. Papa Mesa Kisemakula n'avaayo nti twatudde mu meeting ne tusolooza bino byonna bye tukola ki bye mulaba wano ne tusolooza abamu ne tulonda n'obukiiko. Ekibuuzo ne ŋŋamba we babanga President Museveni yasasudde ssente zaagenzeewo ate ziririddawa kubanga papa bagambye be baazisonze kubanga papa lwakuba tugenze nnyo amangu ago tuba tukyaliko wali eri naye ssente ezo zaalazeewa kati leka nkutemere tutandika okunoonyereza mpolampola. Omuntu enfa ya Master Pilot wabanga yali ku boda nze lunkupa entambulira ku boda ne bwegwa ebitaala bino bibaawo wansi side mirror beside mirror bino bibaawo bwe busooka ovaako awo naawe wennyini bw'oba ovuga emmotoka ne weekanga ekintu kyonna olinnya buleeki bw'olinnya ku buleeki omupiira gwakuludde okuvaawa paka wa ebyo byonna byabadde bibuuza ate boda ne bwegwa sitandi zino zikalabula gundi tewaaliwo kukalabulwa konna tebyaliwo n'ebipapajjo bya boda tebyaliwo. Eyo ne ŋŋamba okwo kunoonyereza kwange kumu okunoonyereza okwokubiri yali asala kkubo nti tiiki tuteekewo ekyo wabanga yasala kkubo byalo kyebiriraanye distance kyokuva weyafunira accident nawano weyafunira ebisuubira okuba no yali asala kuva ku kyalo kiri ngadde ku kyalo wano ng'atambuza bigere ayinza okuba ng'otambuza bigere okuva wano ng'odda wano. Abatulaba ffenna Master Pilot yafuna accident ku kkubo erikyasinze okuba ery'ebbeeyi mu nsi yonna Entebbe Express Highway mu Africa ndowooza ffe tulina ekkubo erikyasinze okuba ery'ebbeeyi butereevu. Ekyalo ekiriraanye tugamba nti yali atambuza bigere okuva awo paka wali yali masanafu na Busega ng'olina okukalakata essaawa nnamba ku bigere ku bigere kubaze okuva e Masanafu okutuuka awo boda yandeetawo 3,000 omuntu boda ku express jjukira ate owa boda ffe ku express bakolawe bati oli womanya alinye ku express bw'asiŋŋaana amuwa 3,000 abamuwadde yali ekkubo eririyo nga distance nnene okutambula kati nga Master Pilot kati byebimu ku bibuuzo byenjagala okuyambako poliisi nalabye omugezi wa poliisi yatugamba kyanoonyereza mutuukeeko ku gulawundi bataata tulabe ekituufu kiki ekyasse omusajja kati bw'atuuka ku gulawundi tewalabawo omusaayi n'embeera eyo tiiki omuntu waafiiridde omusaayi ogubaawo taata wange teguba nga gwa nkoko omusaayi guba mungi okimanyi nti ne bw'osiŋŋaana enkoko we bagitomeredde ng'ovuga mmotoka tokkiriza gitomera ogiteeka wakati nagenda okulaba obusaayi obuliwo nga butini obusaayi bwali tebumatiza nti muntu gwe batomeredde wano ekyo nakyo saakikkiriza ebyali ku gulawundi anko kamera erikola bulungi awo kakati njagala kutemera na kino mwe mulaba TV
mulaba buzannyo kati nze eweebyafaayo leka nkusomesa bino. Gavumenti ene yaliko eya Field Marshal Idi Amin Dada ne General Luwum batta Bishop General Luwum bamutta batya yefa yemu eno script yemu eno. General Luwum President Idi Amin Dada yamuyita mu State House. Bwamuyita mu State House ne bayombagana. Lwaki bayombagana nga Idi Amin Dada anyigira General Luwum? Lwaki bali bategeka okuweza Katoliki okuweza emyaka Eklezia okuweza emyaka gyali 5. Mu myaka 5 gyali 5 oba 10. Mu myaka egya 5 gavumenti y'e Bungereza neweereza wano ssente nga ziri mu General Luwum. General Luwum azisisivinga. Amin amugamba olina okumba kuki ku ssente ezo. Luwum amugamba zino ssente zijja tuyambako okutegeka ebikujjuko by'Eklezia okola jubileewo. Amin amugamba anyiiga nnyo, gamba zino ssente mwagala kunzijjako obukulembeze nakuwamba gavumenti yange. Amin yalina omusajja we mukwata nga gwe Maria Mungu. Maria Mungu erinnya ejo baana bange temwaliwo. Erinnya ndiwulya buulizi tiyali mukambwe nnyo ng'alisa abantu siripa. Okukuwaayiriza. Teyalisa abantu siripa? Okukuwaayiriza. Eyo tunagenda eyo saagala tugendeyo nnyo. Maria Mungu bamuyita. Letera omusajja oyo. Muyita Abakatoliki bonna. Bino byonna mbireeta. Njagala tusime tulabe. Wano ku paloti we tulaga. Master paloti. Ayita abakulu b'enzikiriza zonna ku Nile Mansion gye bayita Serena. Essaawa zino gye tuyita Serena. Waabayita ku Nile Mansion n'abagamba kaakati essaawa zino buli muntu agenda kwogera amazima. Eyo Maria Mungu ayogera mu Baswahili, mu Luswahili. Wamala okubayita awo watandika embirigo. Bayogera ebigambo bingi n'okuwanyisaganya ebigambo byali biki byali bingi. Awo wennyini Maria Mungu security kubanga yali aduumira amagye ga wano. Ne bagenda okwaza amaka ga Bishop General Luwum. Tebasinga nayo kintu kyonna. Bamutaddeko gwa kwagala kulya mu nsi y'erukwe. Kati oluvuvumo lutandise okugamba nti ono atandise ayagala kujja ku gavumenti yafunye ne ssente okuvaawa ebweru wa Uganda. Ssente ate nga General Luwum yafunye zigenda kola bikujjuko bya Eklezia. Kaakati bagenda okwaza amaka ge nga teriyo kintu kyonna. Kaakati bamaliriza okukola ekyo basiŋŋana nga bagamba nti kati bakola press conference ku UBC nga bagamba twasiŋŋanya ebyokulwanyisa mu maka ga General Luwum. Bwe basiŋŋana ebyokulwanyisa babidisplayinga. Era kyekimu wano n'ebyakyagulanyi nti walaba pistool gye baleeta mu kooti ebyakyagulanyi kitegeeza script y'emu. Olwamaliriza awe watandika okubeera embirigo. Bamukwatira awo wennyini. Kaakati bwe bamukwatira awo essuubi eri abanaddiini baliza abantu awa wamu Yesu Kristo. Awo weewava oluyimba leero lwa Luganda lwa Luzungu. Leero nsazeewo okugoberera Yesu Kristo. Abamanyi akayimba gwe toli munaddiini. Ndi munaddiini. Leero lwensazeewo okugoberera kagenda kata mu Luzungu. Okugoberera Yesu. To have decided to follow Jesus. To die to follow. Ana enyimba. Teweewaana. Tuli mu byannaku tunoonyereza. Awo oluyimba olwo lwava. Lutandikira okukwata wano. Era w'oli nkyazola ndikunnyonnyola. Ani yaluwandiika. Olwefaananizamu ne lwatuliyambala engulu olwaki Kyagulanyi Ssentamu lwavaawa. Omusajja yaluwandika baali bamuyita Bakri. Yali mu South Africa, yali mu nsi z'ebweru. Bamuyita Bakri, yali mu South Africa. Yaluwandika tuliyambala engule. Tuliyambala engule. Ne lutambula paka eri mu Japan baliko bakube Adolf Hitler tuveeyo. Leero olunaku nsazeewo okugoberera Yesu Kristo. Abakulembeze bonna ne bakwata awo General Luwum. Bannayuganda ffenna abatulaba Bishop General Luwum ye Bishop yeke eyafa oba Bishop yeka gwe baazika nga tebamaze kumusabira. Bamuzika tebamusabidde. Bamuzika tebamusabidde
lwaki accident ejja accident ejja enamba yali UPU namba y'emmotoka UPU mumukyali baana bato mulaba buzannyo si Uganda Police Unity taddeweezange anti kakati UPU balangirira Jenerali omu afunye accident Jenerali omu afunye accident abadde addawa abadde adda Ntebe no Gulu n'afuna accident kweri ekkubo abakulembeze ne baluma ejjiiko ne bagamba tebasobola lwaki afudde atya accident ezeetya bakwata maiti ya Jenerali omu bagitwala eggulu ne bafamire aba babiri omu yavayo n'abagamba omusajja teyafudde accident waliwo ekiwundu ekinene emabega Jenerali omu waliwo ekiwundu ekinene akuba emmeeza bagamba eno si accident paka nakati takola ki ne President Museveni yavayo n'abagamba nti Jenerali omu yakola ensobi okuweereza mu gavumenti y'abadikiteeta nga byali bya His Excellency Yoweri omukulembeze wa Afirika lwaki tugende okoze ki mbadde nkebera simu yali kuluma ova kwayo mbadde nkebera simu ow'emmere atuuseewo ova kwayo mulabye n'aleeta nga mukola mukubira aleeta emmere ate bagenda aleeta ekyenkya bagenda kuleeta mbizi tetutalyanze n'omusajja musiraamu embizi aleeta ekyenkya kakati aleeta n'ekyokunywerako kakati tuveeyo awo Jenerali omu baluma ejjiiko bagamba tafudde jjukira mbawa example mbatwala ku Master Parrot yafudde atya Jenerali omu gavumenti egaana ebungereza ekiyingiramu bagamba banoonyereze nnyo ku musajja wa Katonda ono eyakoze eki eyafudde ki since that day saagala gigenda kati tebakkirizanga nti Jenerali omu yafaaki accident Master Parrot naye yafudde accident nze bwentandika okutemaatema bwe batugamba nti yabadde ava Busega ngadda yabadde avaawa Namuŋŋoona ngadda Busega distance eyabadde awo okutuuka wano wakati tasobola kutambuza bigere asalira awo tasobola kutambuza bigere bwe bagamba nti yabadde asala kuba okuva eno ngadda eno yabadde addawa kuno Kitoogo nakuno Kitoogo ate distance nene eva e Busega otuuka awo n'okutuuka e Busaba eno okutuuka eno ekibuuzo kiri nti ekyo kimu ekyokubiri bwe basirabyewo accident eyafiiriddeko abaana ba boda bakimanyi nti ne bakutomera ekitala kisobola okugwawo mira zisobola okusigalawo tezaabaddewo ani eyasse Master Parrot that's my question paka nakati ani yamusse tugendere ku mboozi y'owa booda gye yatuwadde nti yabadde ali ku booda ng'atisseeko omukazi ng'era agenda yeetiriboosa kituufu kati mpola mpola yabadde ku booda ng'alinako omukazi nga yes interview nagirabye ekibuuzo kiri nti omukazi aliriddawa omukazi tunamulabako booda eno eririddawa simanyi wa poliisi yagitutte yes kakati ababbi be bagibbye famire y'omukazi oyo gwabanga mulamu ali mu ddwaliro ki ninde kumufuba ni mwadatisi akazindaala n'ayogera tetwamulabeko ng'ayogera tebamuwadde nga oba famire nti ono yabadde n'omuntu waffe yafudde bw'ati omulwadde yatugambye yafudde bwawe bati byonna tebabyogeddeko ekibuuzo kiri nti ani eyasse Master Parrot ate annaako kakulu ani eyasse Master Parrot wenkyalemedde awo wakati Master Parrot yabadde musajja wange babanga accident yabadde nnomo ani yamusse ku luguudo olwo kuliko kamera kali kankujjire mu nsi yonna bannayuganda abatulaba mu nsi yonna Uganda yaffe eno yerina ekkubo erikyasinza okuba ery'ebbeeyi mu nsi yonna kyenno kyakwebaliza gavumenti yaako ekoze n'enguudo mu nsi yonna Master Parrot yafiiridde ku kkubo erikyasinza okuba ery'ebbeeyi mu nsi yonna mu nsi yonna mu kkubo eryo tusaba batuwe ku footage
kuba erisinga obbeeyi mu nsi yonna linobeerako kamera ezikola obulungi. Batugamba eryo ekkubo emmotoka ne bwefiira ku kkubo bakulaba ne bakuleetera amafuta. Eryo ekkubo kuliko bamakanika aba bayitako bwe bati emmotoka bwefiira bakusiŋŋaana kweri sokoleke bwogwa amafuta bakuleetera amafuta. Emmotoka bwefa ku kkubo kyali mu bitabo kuliko emmotoka ezikufolowinga nga ziriko bamakanika ezikuleetera bamakanika kweri ekkubo ati nkuwa saaviisi ezandibadde ku kkubo erisinga ebbeeyi mu nsi yonna. Kaakati esaawa zino bw'oŋŋamba nti omusajja yafiiridde ku eryo ekkubo batuwe ku footage. Bino si bya bufuzi, nze njagala bwenkanya ku musajja wange. Kamera zireete zituwe footage nti accident yamukonye bweti. Nagenza okutuuka ali batugamba nti yafiiriddewo omusajja ng'aliwo obusayi nga bwa nkoko. Awo ne ŋŋamba yenfa y'emu ye script y'emu n'eya Bishop General Luwum. Kati sokoleke gw'olowooza baamutidde wala ne bamuleetaawo. Ate waliwo ekirala nga ki ekiyinza obeera nga si munnabyabufuzi si munna business person ow'amaanyi. Omusajja abadde ku lofiti lwa bulijjo anyonyola kawalagi ke bamuyise n'ayimbamu. Njogera ne munnamawulire katutandike okutemeratemera enfa y'omusajja waffe Afande Kirumira. Kirumira yali anyeenye emmeeza eriko ebyokunywa eby'ebbeeyi. Tugyogereko tetugendayo nnyo naye mu bigambo bye bagamba yali anyeenye emmeeza eriko expensive drinks. Drinks ezo zaade ez'ebbeeyi ziyanyeenya. Kwaliko za sente mmeka ku mmeeza eyo? Kwaliko maweeti emyenge sigimanyi egy'ebbeeyi bereya yanyeenya okuli bereya yanyeenya emmeeza eriko bereya w'akasuku. Kane musajja waffe Paroti habe talina mmeeza gy'anyeenya. Naye tewali kisinga kunnuma ng'abayimbi ba Uganda. Dako lindako tonatuuka ku bayimbi ba Uganda bamisa kyeyayinyiza ennyo papa. Mu interview emu gye yakolako yagamba nti nno baamwegezaako ko okumutta emirundi 3. Accident yamukoona emirundi 3 ez'enjawulo naye ng'alaba baali bagenderedde kumutta. Tugambe nti nno kyekino batya nga bamuleetedde mu mmotoka ne bamujja ne bamusuula ne bamutomera nga baleese mufu ne bakwata ne basuula eri. Bannange gavumenti tusaba nze oyo omusajja wange nsaba bwenkanya ku musajja wange. Kale tuveeyo eyo poliisi ekitegedde ejja kukola okunoonyereza ereeta ripooti enzijjuvu kuba ebibuuzo nayo bye tulina bannayuganda bye beebuuza. Ani yabuuse okutuuka okumuggyaawo okumutwala ewaka enteekateeka yonna ey'okuziika mpaka bingi nnyo ebyayogerwa bingi nnyo ebyakolebwa mpaka kutuuka kumuziika. Obadde weewuunya abayimbi tutandikira awo. Nkyali ku Master Party sinamuvaako musajja wange. Ani eyalidde ssente za President Museveni ziyaweereza ezaakoze ku mabugo? Nakyo kibuuzo nkyakyebuuza. Ani yaziridde? Kezo yagambye zaakoze. Oli munnamawulire kiwulidde bulungi. Nakiwulidde. Njagala tunoonyereze ffenna. Eddie Kenzo mu vidiyo y'Eddie Kenzo yatugambye singa si President Museveni bino byonna bimulaba ku nziika ya Master Party singa tebiriwo tetwandibisobodde. Ne ŋŋamba omukulembeze President Museveni akola. Webale nnyo webali eddala jjajja. Papa Mesa Kisemakula n'avayo n'atugamba nti twatuuse wano ne twekolamu akakiiko ne tusonda ssente zino ne tukola buli kye mulaba wano ku ssente zaffe ne tuzisonda. Ani kati ebigambo bya Dikenzo nti ssente za President Museveni ezaakoze ku ekyo ani yaziridde? Kati papa atuuka ku lumbe lwa Master Party sawa zalinga 5 nnya bwe wati awo. Kituufu. Yajja ne Hildamani ne Kulamani gayi kyawo omulala bajja abantu ng'abaana 5 kuba naliwo ku kidaala. Bwe baatuuka ne basooka ne boogeramu ne maama wa Party ne beegeyageyamu awo. Hildamani n'agamba tetusobola kwogera nnyo wano eno naye tugenda funa ab'effamire memba nga 2-3
tugende munju tutule mu meeting Hiludamani yayogera tulabe butya bigenda okutambula kwa baatukawo nga n'emizindalo kw'abantu kwe boogerera tegiriiwo nga n'ebyokulya tewaliiwo nnyo ne bagamba tuvaayo mu meeting tugenda babuulira ekiddako naye obudde buno tusobola kwogera katamala ogenda mu meeting gye baasondera ssente awo papa Minsaki mutuufu awo mutuufu kaakati awo wali awaddako simanyi ssente meka ze baasonda simanyi biki bye baasonda naye abayimbi bwe baatandikira okujja awo kaakati awo tudde ku kya Eddie Kenzo abatulaba mwenna ebigambo bino byabadde bya Eddie Kenzo ono Minsaki ng'ayogera kyokka yayogedde ebyo teyatulabye aliwa Minsaki sema banange twewala excitement nga tukuta obuzindaalo oyo papa Minsaki akuta akazindaalo ni munyivu nnyo ne tutoola ne ssente ezikoze bino byonna ffe twazze mulumbe ekiro ne tukola meeting ne tutoola ne ssente ezikoze bino byonna oyo Minsaki bazze mu meeting ne bakola olumbe ne batula ne ssente zibakoze bino byonna tugende mu maaso mpolampola ne tulonda n'olukiiko olukoze bino byonna ne balonda n'olukiiko olukoze ebintu ebyo byonna ebyabadde awo okugenda mu lukiiko awo naliwo era bituufu kati tugende mpolampola kakati Eddie Kenzo wuuno avaayo atugamba singa si President Museveni nebaza gavumenti singa si President Museveni bino ebiri wano okayina anywa abuuza ekiwunya nga malaya asitamye teka nkunonyeza wano Eddie Kenzo nga tugamba nga bwe basonze ssente kuba kati ekibuuzo kiri ani yazikutte ssente ani yazitutte ani eyalidde ssente za musajja wange video ndabika sajisi yino wano nagipositinze abali Kachumbali TV TikTok wonna gitadde ng'oli enguzi kanji yino wano yino twebaza President Museveni bino ebigambo bya Eddie Kenzo twebaza President Museveni okutuwa ssente ani yalidde ssente za Master Ballot Kenzo atugambye yebaza President Museveni okutuwa ssente okukola bino byonna okuziika Master Ballot funeral service byonna singa si Museveni tebandi bikoze kakati ssente zino ziriridda wa kati ukawulika gwe awo endulu nevuga nga bawakanya tugende mu maaso mulumbe ekiro ne tukola meeting ne tutoola ne ssente ezikoze bino byonna ne tulonda n'olukiiko olukoze bino byonna Kugala bakugamba abasiru mu Uganda balina emirembe. Tibino byonna byonna omusiru tabifaako wali yali mirembe gye. Kati ze buli bapulira ebintu bino. Empulira yeno mpoza ayingire mu nsonga zino. Kuba gwe twasigaliza kati mu Uganda. Anonyereze ku ssente y'omusolo. Ssente y'omusolo etokomoka. Yeno mpoza ayingire mu nsonga zino. Kakati kubye mu makaago odduse atogamba mutabanyi wange jango nyambe kati kambuzeemu tugende kusonga papa message yasoso okwogera Laneki omumanyi wa gospel yavaayo yagenda mu kuziika mulumbe yali yakatuuka bwati naayita abakamera mujje n'atandika papa Minsaki muliwo abakamyoni muliwo ono muyimbi abadde legend biki bwe yamala n'alinnya emmotoka ye n'agenda nga talina kyakoze wadde kale okuleeta akadomola k'amazzi wadde ki ekyo ekintu kyalumye papa Minsaki n'agamba bw'osanga nga nina kye sikoze gwekola era we wavudde birimbe yagambidde tino twajja ne tukola bino byonna naye abo aboogera n'okuziika tebazze kuziika
omuyimbi yandeyisiza atya nga muyimbi munne agenze kubanga muyimbi munne afunye ekizibu neko kubanga ayogera ku Misaki oyo mu Uganda tulina abayimbi abatakyasobola kulya mmere ya mutwalo. Mu Uganda wano tukyalina abayimbi abatakyasobola kwejjanjaba. Mu Uganda wano tulina Misaki byawa jangu mulye hoteli ye kubeerere mujje mulye. Era olunaku Lubaale gwe bayita Lubaale bwanika bwali temba Misaki Semakula n'abagamba kaakati nze kubaanika bwano ate tasobola musajja mukulu oyo wakitiibwa. Bwe ntunuulira Laneeke kyemanyi mwayinza okuba nga yabawadde emitwalo ng'ebiri obutaba bw'oyo Laneeke oyo. Yakyogeredde ku video ye ku channel yange ate yakyogeredde wange sobola kwogera ebyo ng'omuntu ajjokera papa no afande Felix Kaweesi yatuuka n'akola statement n'agamba buli ekibaawo wano bannamawulire baba bakimanyiiko. Incidents weegwawo tusooke tukwate bano bannamawulire basooke babitebye. Oteesa ki kati awo? Kakati kummwe mumanyi bulungi Misaki kyakolera abayimbi nga waliwo n'abayimbi abatakyasobola kufuna kyakulya. Kituufu. Mmwe mwakoze ekyokubanga mumukiza omusajja oyo okuvaawo n'agenda nga mmwe bennyini nammwe abayamba. Ani Misaki kati sinzi yabitaddeyo boogera balabira wange. Biri ku Kachumbali TV? Tebiriiko. Papa yabirabira walala si wange. Kachumbali TV yabipostinga? Yabipostinga. Nze n'omusajja munoonyeza gw'oyogerako nawe. Teyabipostinga. Kachumbali TV wetubisangako? Oba wenyigidde oba wegasse ku oyo Laneeke oba nedda? Labayo. Yes. Laneeke mu kubyogera ebyo. Yes. Sabipostinga. Yes. Kachumbali TV wefunira interest. Oli mukwewozaako Kachumbali? Nga papa Miza akyabyogeddeko etugamba lwaki avaayo kwe kuteekawo Laneeke. Kachumbali TV yapostinga Laneeke ng'ayogera ebigambo ebyo ku Misaki? Kanonyereza nze ogwoyogera nange wano ne munoonyereza. Tumanye mmwe bennyini tulabe obuzibu bwa Uganda buliriddawa. Tutandike. Kachumbali TV yino yakyaziza Malaya w'Ebusega ku best. Kachumbali TV yino nekyaza ababbi b'amataka. Mubbi w'amataka nno waliwo mubbi w'ettaka yajjako TV yaffe ya wano e Uganda. Mubbi ki? TV ki? Laneeke. Biri ku Kachumbali TV. Papa Misaki Semakula egamba ki? No bigamba ki? Video yonna giwulire. Sirika. Video yonna giwulire. Nakuteekako. Misaki mwenna mwaliwo Parrot n'akuba muyiriddawa temubaddewo ku Uganda Funeral Service ate temubaddeewo wano ewaabwe. Gira limerere video. Kati soma caption eriko then ne video nga bwogirabyo ginyonyola abantu etegeeza ki? Ginyonyola abantu. Mmwe bennyini. Nyonyola abantu video kye beetegeeza. Nze siri wano kunzija ku kantu nzize kunoonyereza bintu biriwo. Ekisooka. Abaakola interview ne ya Laneeke. Eyasookera ddala. Bali bannamawulire right? Tebamanyi Misaki nti wali ku Papazi waliwo alina ne desk ey'okuyamba abayimbi. Gwe tokimanyi balabika tebamanyi. Kati kankubuuze gwe. Gwe tokimanyi nti Misaki Semakula yateeka wali ku Papazi hotel desk eyamba abayimbi tokimanyi ekyo? Tunula mu kamera wali nze nkimanyi. Okimanyi. Mpola buli kibuuzo kye nkubuuza kyoddamu. Gwe tokimanyi nti Misaki Semakula alina desk wali okuyamba abayimbi abatakyasobola? Ekyo nkimanyi. Okimanyi nti eriyo abayimbi abatakyasobola kulya mmere ya mutwalo nga Misaki Semakula yaba offer? Nkimanyi. Kakati mwe mwakola ki? Kati ate obuzibu kati ogiza mu pululo wali obadde musinjula ng'obuuza nze. Pululo kiki? Mu bungi. Kasi ogambye mmwe. Mpola. Gendera kunze nzekka. Pululo kiki? Pululo bungi. Kati oli oyogera Luzungu nze njogera n'abantu.
kati okiziza mu bungi ng'ate luli kibadde kubwa Namunigina omu. Ati kati ono yayogeredde amanya yamenya amanya mangi. Kakati nze kye nakoze yo video okujanalizinga ebeera kye bayita clarification nti bali bapostinze kino naye ekituufu kye kino papa kyayogedde kyovula banteekawo a few moments later eyo video eyalaneeke era bw'ogiraba si yenze nagikwata wabula nagijja gye njizze okiralifyinga ebigambo bya papa Minsaki. Mu Uganda muno mulimu abantu aba bwe balifa tujja kulaba abayimbi nga bagudde ddala ku street okwo nga batambula. Ani naani? Asooka ye Sale Musale bw'alifa abayimbi mulimu abali abagenda okutambula ku street okwo nga tebalina kyakulya nawo okusula nga tebalina. Tegeeza papa abeeza abayimbi bangi ani Sale. Ogwokubiri ye Misa Kisemakula. N'essaawa zino bw'ajja desk ey'okuyamba abayimbi abo ku hoteri ye Papazi ey'okuyamba abayimbi abo alinawo desk ku Papazi tujja kuwulira nti eriyo abayimbi abafudde ulcers. Ono asembayo ono sisobola kumwogera naye tusaba abayimbi owokusatu yaani oba nze ng'omanye bw'oba tula n'omuntu tosobola muwa bimuli bye nga mulamu kyeka owokusatu yenze owokusatu ye Bwentu Bwolifa. Abayimbi abamu bajja kuba nga tebalina interview tebasobola kwogerera bya kisiru ewange boogera bya kisiru ate kati boogereddeyo Lanek kakubuuze Lanek yayogedde ekyo nga ayogera ebintu ebyo yavuddewo ng'alina ku video gye yakoze ng'agamba bannange nze ndeesiye emitwalo 2 mwagipostinze ate tupusinge kyataakoze kati gamba abantu ku kamera nti Lanek talina kye yakoze. Lanek yazze kulaba ku gundi kubeerawo talina kye yakoze. Yogera mu Luganda gamba ku kamera wali kituufu Lanek talina kye yakoze. Lanek ngenda munoonyaako yeeyogerere. Ogwange si kwogerera abantu gwe walabye siri mwogezi w'abantu ogwange nkutunduzaamu kamera ne obyeyogerera tetunabagimala ssebo. Anti sooka oyogere wali ku kamera nti Lanek yafuddewo wali ku lumbe lw'omufu lwa Master Parrot nga talina kyawadde. Byonna Lanek bye yakoze abantu baabirabye kati bo abantu balaba kyalabye bantu kibe balabye bo babimanyi bajajinge oba yawaddeyo oba teyawaddeyo nedda tetunabagimala abantu bangi nnyo. Wuliriza MC Cuts yavuddeyo ko gundi evuddeko Cuts tujja ku Cuts tonnabagenda. MC Cuts yavuddeyo n'agamba Bobi Wine talina kye yayamba mulenzi oyo nti era teyandifudde singa Bobi Wine teyamuyamba. Bobi Wine nti mubi teyabaddeyo wadde obuugi yadde ekyokulya mu lumbe mubi nnyo ku bantu be yakula nabo yandibadde abayamba kuba yaali waggulu. MC Cuts yabyogedde. Oli munnamawulire Cuts amaze emyaka emeka mu entertainment? Myaka kuze simanyi myaka gyanzemu naye nze nakula muwulira ngali mawulire ne mama yangamba ne mama yangamba gyamaze mu entertainment ku myaka gyamaze mu entertainment nze nkoze kino Kyagulanyi gwayogerako anti Kyagulanyi yatandika no Master Parrot batandika Firebase wentandika naawe kitegeeza obeera musiru anti bw'otanyamba abantu bajja kujajinga bakujajinga ki bajja kujajinga tolina kyokoze. Kyagulanyi alina ennaku naye tamanyi nti mulimu abantu essaawa zino abakaaba obukaabi kubanga Kyagulanyi yava mu ggwanga ali bweru wa Uganda nga bano bakatisi bali wano. Kati ensonga eti yabadde entuufu anti nkubuuzizza Cuts yagambye Kyagulanyi kye yakola kimala kuyamba ba Master Parrot kumuyamba ki nange simanyi anti nkubuuzizza tiyakola kimala kumuyamba ki kirabika afudde ali mu mbeera mbi nti mwavu talina yadde ebibiri ate Kyagulanyi nga mugagga nnyo ng'ate be batandika Firebase. Bwe nkola naawe
nengaggawala buli kya bugagga kyange bakugamba nti nyina okugaggawala naawe. Firebase yali bweti. Firebase yafangayo nnyo okulaakulanya abantu abali mu Firebase. Nze mukuba amasimu twakubanga amasimu ku TV ne radio. Naye noono asookerwako kubayita ambasada wa Firebase Nateete. Tali bubi. Bamuzimbira. Tali buki? Bubi. Kakati ate gwe omuyimbi n'omukubi w'amasimu ani yali asinga ofuna ssente? Muyimbi. Kakati ono yali wano wansi wano. Kyagulanyi mwalaba yabagamba nti ono ambasada wa Firebase yatundanga buswiti. Nga bojje bagenza ofunira ki? Sure. Kati mwali mwagala Kyagulanyi abakolere ki? Amugambe munnaye Mutabanyi, kakati munnange Mutabanyi nga buli kimu yakibakolera. Omusikati avaayo nnyo okupiininga. Herudamani amutadde mu parliament. Abagezi abeekwata ku Firebase. Omunubbi ali mu parliament. Ali mu kanso. Omunubbi. Aha. Herudamani abadde mu parliament.